n'aŋŋamba mbuki bw'ate nali nkulimba saagala mwami muyaaye kuba nange sizaalangako genjogera ge mazima era siina mwana. Baba ayinayo omwana ayinza okuba emyaka gyenjagala myaka 3 paka 4 ye ayinza okuba ayinayo omwana naye nga tali naye oba ng'ali wa maama. Saagala nnyo bino ate byatuyingirira mu bufumbu bwaffe ate ogenze kufumbirwa ate omukazi azze nti wa baba wange biki ebyo naye omwana aba gyali ng'alina waali tewali buzibu. Saagala kusika muggwa mu maka era kyobola nduddewo okufumbirwa. Saagala nnyo kutabangula maka g'abantu nti oba omusajja azze alina omukazi mbayingirire. Njagala nnyo okufuna omuntu owange tutandike n'obulamu obwaffe nga tewali kitusombola. Njagala naye ng'abaana bo sibalina kubuzibu. Kati omwana ayinza omuleeta n'embeera naye ate maama we n'ajjira okwo n'atandika olutalo. Kyekyo kye mba nneewala naye nga nze sirina buzibu na mwana baana mbaagala nnyo. Ekitegeeza tosobola fumba na mujjawo. Baba alina gy'ali nga tannumbye nze sirina buzibu. Naye obuzibu bwe ŋŋamba bwakunnumba n'atandika okunninnyako. Naye baba alina ye ng'alina mukazi we alina waali nze nga nze sikyaga njagala omuntu nga tutandika ne butandisi nga nze. Saagala ebyo nti alina omukazi. Tinina mujja wange sibyagala. Olina emyaka emeka? Nawezezza 3 mu Desemba. Ozaliwa mwaka ki? 1990 nga 3 Desemba. Wasoma kyenkana ki? Nasoma senior 4 paka senior 4 naye saakola bibuuzo. Kati okola mulimu ki? Omulimu sina mulimu gwe nkola naye nga ndi mukyala mukozi. Baba nfunidde bizinensi nsobola ogiddukanya. Mbaddeko ku kyeyo gye maze akabanga okuva mu 2016 paka nakomawo last year. Nasooka mu Oman nembayo nengenda e Jordan. Nenkomawo last year mu March. Kati mbaddewo nga sirina muntu yenna. Ekitegeeza wakolamu. Oli musama. Kaliwo. Kale kakati oba omwami akomyewo n'otandika okutaganjula amasimu g'omwami wo nze sikwata simu etali yange kozi ng'oŋŋambye nti esimu oba evuga oginkwatirako.